Waliwo abamu ku basuubuzi mu bikuubo eby'enjawulo mu kibuga Masaka abagenze mu maaso n'okuggulawo amadduuka gaabwe. Wabula mu kifo ky'okukozesa amaanyi poliisi ezeeyogera nabo mu mirembe ng'ebategeeza nga bwe basaana okuggalawo. Babategeezezza nga bwe kyetaagisa okugondera ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga nga bwe byayisibwa. Weewaawo abasuubuzi bakkiriza okuggalawo amaduuka gaabwe, bangi bakukkulumye nga bagamba si kya bwenkanya okubasindika ewaka so ng'abantu bakendera mu bikuubo bino. Pulezidenti yali mulambulukufu gye tuli natugamba aba retail shops can open nenagaba ab'ekikuubo kuba be babeera abangi ab'e Kampala era ab'e Kampala baggalawo bakkiriza amateeka g'omukulembeze ne baggalawo. Neffe bali badde batuleka kubanga tetukyalina n'abantu betuguza. Bulijjo mujja ne mutusanga nga kiri bize naye kati wakyali. Buli district eyingira buli wamu bataddewo omusanvu. Kati abantu abanakwasa mu jjamu banavaawo. Wali bantu bajja mu kibuga kugula. Kati ejjamu y'abantu tekyalina weeva already. Agamba awulire ge mwafunye already macha. Ssente bazijja ku basuubuzi kati ate ffe batuggaliddewo. Ffe tetulina baana betuliisa. Abamu ku basuubuzi bakukkulumye okubasindika awaka nga tebalina kyakulya. Basooke batuteereko ssente ku mobile money ze baatugambye tusobole okwerabirira tusobole okudda ewaka. Netozaga muntu nti ggalawo atomuwadde ssente yadde akawunga. Abo baminisita bayise ebiteeso bamala emyezi nga tetulidde nga famire zaffe zirya nabo bamala emyezi nga nabo tebafunye misaala balabe obulumi abantu be balimu. Gavumenti yavaayo n'ebiragiro eby'enjawulo n'ekigendererwa ekyokulwanyisa okusaasaanya ekirwadde ki COVID-19.